Bamusizaako abalabe baffe abalungi abalaba STV mwebale kwekuumirako mwebale kubeerako buli lwa Sunday tuba tugguse mu programu yaffe ennungi enganzi the Girl Child Talk Show nange omuweerezaawo Nakabanda Farida mikwano gyange abalungi abava ku kyakya abasabyeko mukuliko eyo n'abava ewalala yonna gye muvudde ne mujja okulaba STV oba ne muteekako STV nonyega remote yo epya noteekako STV tukwaniriza era tuula kalira olwaleero tugguse mu kitundu kye bayita Kamocha tuze kunyumyako ne mwana muwala omu atubuulire buzibu ki bwasangaye ng'omwana omuwala nga bwe mumanyi nti eno programu yaffe It Caters for the Girl Child ebeerawo ku batuusaako ebizibu abaana bawala bye bayitamu nakulaba ngeri ki gye tusobola okubayamba before nga tetunabatandika show yaffe njagala sharingako nemwe kana akantu wali omuzungu yagamba nti success is a collection of small efforts day in day out kati gwe mukwano gwange omulungi ali eyo ngolowooza ebintu biganye tebinnagaana mukwano teekamu amaanyi yongeramu amaanyi kanya kukola ojja kutuuka kyoyagala kambanjulire omugenyi waffe kayeyanjule omugenyi waffe ow'olwaleero tweyongereyo mu maaso saba obuze kabalabi baffe abalungi abatulaba STV babulireko n'amannya go ovaawa bakuzaalawa obeerawa kati saawa zimu amanya gange bampita na Bosa Karo nga nviira mu kitundu ky'e Kamwokya mu Limira Zone mulamusizaako abalimi ba STV mwonna mwenna abagyekuumiddeko kugyekuumirako obeerawa kati saawa zimu mu kino ekitundu saawa zino mbeera mu kino ekitundu waliwo omukadde gwembeera naye ye maama wo asi maama wange just yansuza busuza ate bazadde bukko maama wange yafa last year ku Easter yafa sukaali diabetes taata wange gyali mu kyalo naye tatuliiko nnyo ekiri awo banzalira muno Mukamwokya naye ekyalo kyaffe Butambala taata we ali eyo ekikuleetera okutaagendayo biwanvu kale byanywanga n'atamiiraye ng'akola bingi ebitaliimu kuba waliwo ne one day anywa n'atamiira n'ayagala okunkozesa nga ngenzeyo twagendeyo like ne sisita wange n'avaayo mangu muguno omwaka gwennyini like oba last month kati nga ne bebe wange yali amaze okufa kuba yafa last year kati mama oyo mwamuzika mbadde manyira mwamuzika wa taatawo yali muto twamuzika 40 kati ng'anywa n'atamiira n'ayagala okunkozesa nenvaayo nenkoma weno ng'atamidde atwatamiira akola bingi ayomba asobola okufulumya ekiro nga saa mukago gw'ekiro n'agamba sula ebweru ate nga mukyalo waliyo ebibe waliyo ebisolosolo ate nga mpulira bagamba mbu wabeerayo n'emisambwasambwa naye nga yibwatamira akufulumya ekiro ebweru olina emyaka emeka na Bosa? Myaka 19 kati obulamu obutambuza otya okuva maama wo yafa bwe tebubadde wangu wadde n'akamu kuba bwe yafiira yandika nga neri butolona omwana balwalira myezi awo 5 awo netugera netumuziika netuvaayo netukomawo nga mbeera ne babrother bange babiri babasadizeyo Kamwokya nga ku Bushingbe biratandika okubeeranga nabo then we bakitegeera nti ndi lubuto awo nga lwa myezi nga 7 ne bantwali wa anti wange yali sisita wa mami ntandika okubeera eyo gye nazaalira ne bandabira bulungi nnyo we namala okuzaala then awo omwana we yabuze emyezi awo ng'ena yantwala mu kyalo waliwo ennyumba gye ngenda okuuma tebantwala mu kyalo nembeerayo like nga covid tenabatandika nembeerayo covid kuba yansangayo then sister oyo omwana wa anti wange yajja kuba covid bwe yajja then waliwo kuba nali nabagambako yatata w'omwana tata w'omwana yamugaana kati gundi ani sister oyo we yajja nabasangako olumu ku mufumbiro ng'ali ku simu newe anti wange nga boogera kale nga bagamba mbunze
wembanga nakola ki nasalawo okuzaala musujja talina magezi mwana agenda kubeera mu kyalo ngundire mu kyalo sijjava mu kyalo saabanyega kinene nnyo then awo nze ne mbagamba wotolina ku ngazi zo ne ngamba sister wange mbagamba nze omanyi kati nyaga kuva mu kyalo nyaga agenda kukola Kampala nekibanyiza kati kansooke nkuzeeko emabega kati otugambe nti olina emyaka 19 emyaka 19 tobeera muto okuzaala mbeera muto naye yajja bwe kityo mabikwa nange saayagala kuzaala ate newe nalufuna saayagala kulugjamu omusajja gwe walufunamu ye lwaki talabirira mwana simanye yamugaana agamba nti omwana si wuwe kuba mumutwaliddeko enfunda ezo namugambako namugamba nga baidhe nkyali lubuto nemugamba mbu nina olubuto lwa myezi awo ng'ebiri nga nakalutegeera nemugamba nina olubuto lwo naŋŋamba mbu yesaga mmanya mbu obuba nga kituufu yalina ssenga we mbu akebeera abaana abaawe then we namala omuzaala nga wezza wiiki nga 3 era nemutwalayo namulaba naŋŋamba mbu ojja kukomawo enkeera then enkeera nenkomawo teyalinyawo yagaana okujja ate nagenda ng'agamba abantu mbu nabbosa nsibako omwana biki eri n'agamba omwana nsibyeko omwana nemeddeko nga sinamulemerako namulemera kubanga zinamugamba kyali kyalumu awo nga sinagenda mu kyalo we navaayo nensooka nesaddamu mulaba paka we nagenda mu kyalo awo nava mu kyalo era nenzamu nemulaba omwana wa myezi 9 nemulaba era yaŋŋamba kyekimu awo naŋŋamba nina girlfriend wange wanaazaala omwana ng'afaanana n'owo kibategeeza naye wange kati temwagezaako okugendako ku DNA weyagaanira ddala n'ogamba tewamugambako n'omugamba jangu tugende mu DNA tulabe oba omwana waffe ekyo nakakimugamba emirundi egiwera naye we nkimugamba agamba kimu genda omukebeze ondekere results ate nga mbaso agendayo nga taliiko tuba tulina kugenda babiri namukebera n'omwana bamukebera naye we mugamba agamba gugenda omukebeze then gwoyitire results wa mu kitundu kino abeerawo abeera Kisaasi naye nga atera kubeera nnyo mu Katanga otera omulabako era bwe ngendayo ntera omulaba kati togendangako mu b'amateeka n'omuloopa nagendako ku poliisi nemuwaabira ne bampa ekibalwa ne baŋŋamba nkimutwalire kuba yali alina mukwano gwe ng'abeera sayidi ze era muno mu kitundu kyenyi ne sayidi zeeyo mukwano gwe nengena nemugamba anyambe wakiri ampe enamba yekenyini yaŋŋamba abeera Kisaasi newaamanyiwo naye bwe namugamba yaŋŋamba tasobola kubanga oli mukwano gwe ajja kuba muliddemu olukwe yaŋŋamba tasobola kubimpa nemugamba kale wakiri ampe enamba naye we yampa enamba yampa line nga tekuli namba wadde n'emu yaŋŋamba okwo kuli enamba naŋŋamba nenya eririko naye we nakeberako nga tekuli wadde n'enamba n'emu ku line we nagimuliza yaŋŋamba kirabika enamba naye salinga ku ssimu kati simanyaawo naddamu mugamba naŋŋamba naye ekituufu sisobola kuwa namba yo kuba ogenda musibisa ate oli mukwano gwange n'agaana okumpa enamba kati okuva olwo ye toddangamu mulaba omusajja siddangamu kumulaba kuba mwobo obudde mwenagambira mukwano gwe yasooka n'amugamba then ye n'agamba mbu ali mukyala janjaba maama we kyokka ne baŋŋamba mbu gyali ewandegeya mu Katanga we nagendayo nadduka nasooka neyekweka naye kati bagamba mbu yakomawo gyali abeeramu akola ki ye atunda kapiti alina ko wazitundira specific place wazitundira azitembeeya wasomako nasoma nenkuba musenyafu naye saagimalako kuba ebibuzo musabikola lwa nsonga ya fees naye ng'osobola okubala bulungi osobola okukola nga ka bizinesi n'okebalirira buli kimu nsobola n'oluzungu lumanyi bulungi kati otugambye nti nno waliwo gwobeera naye kati omukadde gwobeera naye omuyita otya oyo mukadde sirina bwe muyita just ali mukwano gwa mami wange wembadde emyanga ne brother wange yatabuse n'aŋŋamba kale yayombera tasobola kubeera nange nga nina omwana biki ebyo n'aŋŋamba ŋŋende bwe ndiba nga nfunye amagezi aganoonya bba wange nga nja kuddayo ewuwe awo nendoka ŋŋamba ono omukadde gw'embeera naye
nangamba tewali buzibu osobola okujja n'ogira ng'obeera wano eno. Kati omukadde yakola ki? Omukadde ayoza ngoye bamuyita n'agenda n'ayoza engoye ebityo. Ye talina baana balala? Alinawo omuzzukulu omu gwe tubeera naye. Kati omwana tomutwalangako ogambye omulenzi yamukuzaalamu yamwegaana. Ye tewalabako ku bazadde be obudde bwe mwali muli naye? Alina ssenga we gwe yandaga abeera naye mu Katanga. Naye bwe nagenda ne mugamba yagamba agenda kumpa endagiriro y'ewaabwe mu bazadde be omulenzi. Naye kati mbadde sinaba kuddayo. Naye nga yagamba we ndifuna obudde ngendeyo ajja kumpa endagiriro na buli kimu. Kale lwaki tonaba kugendayo? Tonaba kuddamu kugendayo? Anti kati obudde we yagambira okumpa egundi ate nenfuna omulimu Namboole. Nensooka nengenda nembeerako Namboole. Kati muno mbadde nakadde emyezi ng'ebiri emabega. Namboole wali okola ki? Waliwo omukazi yali ampisa yali mukwano gwa maama wange naye nga alina akabaala ke. Then ng'ayagala mbeere nga mubeerawo ye nga tasulawo. Ayagala mbeerewo nga mukolerako. Kati gy'okyakola oba? Anavaayo dda. Kati okola kati obeerawo otya obulamu obutambuza otya? Obulamu bwosi bwangu ekiri awo. Obulamu bwakuyiya kuba n'olumu tusula enjala ffe wakaawo. Omukadde wabanga afunye kweyo gy'ayoleza engoye. Olegula atera okubaayo n'ebyokulya. Kati olumu wabanga taleese olumu kale ze mba nkozaawo kuko mbadde nga ntunda amenvu. Naye nga era obwenvu osobola okusuubula nga wakakaaga n'ofunamu kanaana oba kasaawa. Kazana kenda we batyo. Tewali sevingi, tewali ki. Z'ofunye ekikola ekibula ng'ositeeka mu byakulya. N'ebityo. Omulabi waffe omulungi wa STV ndowooza emboozi ya mwana na Bosa tugiwulidde, tukyagiwuliriza, tukyagenda mu maaso. Kati tolinayo b'abooluganda bonna oba ogambye wali obeerako ne babrother bo? Simanyi bakulu ku ggwe bato ku ggwe? Babrother bange bakulu bange kuba mama yatuzaala nga ayinza last born. Kati ye mukulu wange omu nga yembagambye ye yagobera anti wange kyeyagamba. Kuba anti wange yabagamba mbu Nabbosa abanga agambye mbu agenda va mu kyalo mumuleka asooka abonebonera e Kampala asooka alabe ensi. Mukulu wange n'akigoberera n'akikkiriza era ye wanagenda yaŋŋamba sinze bbawo sinze nakuzaalamu omwana simanga biki. Awo nengende wa sister waliwo kazini wange netandika obbeera eyo nembeerawo naye nga naye anti wange amukubira essimu nga boogera simanyanga kati ogenda bbeerawo ng'oliisa omuntu omukulu data naye nnoonya emirimu naye ng'emirimu gibuze nga ngenda mu bageti nenkonkona nembasaba emirimu naye ng'emirimu gigaanye nga bwenkomawo bagamba mboba abadde kiyakazunze buzunzi kati nga mugamba gogenda bbeerawo ng'oliisa omuntu omukulu atasobola kwefaako biki ebyo. Kati naye natuka ekiseera nga ewaka nasooka nenfuna akalimu awo ka chips naye nga bampa 2,000 olunaku kati ezebbiri nga bampa mu mwaka 1,000 nemugwa mwana wange amata nga lunaku bampa 2 ne mwaka 1,000 nemugwa omwana wange amata naye ye nga yemuwa 1,000 ate wakatalikawo kyakulya naye ate nga naye akola yali akola mu bayindi yali akola mu bayindi koza mirimu gya waka kale nga mulenzi muwala ayo kazini wange muwala kuba gye navile ogenda wa brother wange gwenzirako awo nentuka ekiseera waliwo ne bayafu abaŋŋamba munaye Nabbosa tolina kukola osobola genda wano oveewo kuba omukazi agamba abantu mb'omufuukidde omulugu biki ebyo kumakya nga akagenda bwati nempaka ngentu yange neyokaayo negenda wa brother wange kuba ne brother wange naye muwudde yali aŋŋamba mujjangu obeere eno nwanzisigoba biki negenda wa brother wange naye brother wange alinamu omuze ogufuuwa enjaga kati ate wamala ogifuuwa atabuka ayombayomba biki ebyo. Abeera wa brother wo? Abeera saidizeeyo nga kuwashingi beera mukama okya mwennyini kyabeera saidizeeyo awo nga yotadde tutudde awo naye awo kumpi n'omuwala nga wamala okunywamu ng'ayomba kati lumu naye ate nga n'omwana naye akaabakaaba nnyo kale ayagala nze kati ayagala muntu mulala yenna kati nawe oba yakuwa mwana simanyi n'agamba nviira genda weetereze wonna ama okwetereza n'omwana wo ng'okomawo n'agamba tokomayo nga teweeterezezza
nensoka esawa nga 2 aweze ekiro nangamba genda nangamba genda onyenduka nzija wa jjajjaawo namusanga atudde eri kumpi ne waakolera nemuyita nemusoka nemugambamu buli kimu nangamba tewali buzibu osobola okujja ntandika obbeeranga ebwange era yeyampa n'50 zenatandikisa yampa 50 nengana nensuubula obwenvu ekaleeru kati awo olamwebuto awo badde nensoka nentundako amenvu nebigaana nga amenvu sifuna munye kiri awo nsalawo nzire ku buwoowolo kuba bona butandise ejjo nzire ku buwoowolo naye era nabo nasuubudde kya 3 nenkisiika naye era nakyo bwange antu gyabadde nga ntandise butandisi nakyo tekyagenze nnyo ekiri awo. Amenvu obadde ogatambulizangawo? Amenvu badde ngatambuzaawo okujja mu Ekira Road. Ate ekiwoowolo kyo badde otandise okisiikirawo? Badde nkisiikirawo ku kkubo nga kumpi n'akasomero ka King of Kings. Awo ku kikubo ekikkirira akasomero kali wano. Omulabi waffe omulungi wa STV, wetuvudde ewa mukyala Nabbosa, tutuukidde wano ewa kansala ow'ekitundu agenda kuba nga atweyanjulira atubuulira amannya ge, ayogereko n'abavubuka n'abaana abawala n'abaana abalenzi abalekawo abaana nga mumaze okuzaala abeegaana abaana nga mumaze obbazaala. Katubuuzeko atubuulire n'amannya ge atuweeyo n'akagambo ng'abavubuka. Amanya gange nze Nakimera Maria, abaami abazaala mu baganda baffe ate ne babeegaana, ekyo ekikola kibi nnyo. Ekisooka ekyo ekikola kibi nnyo, si kya muntu kokubanga abo abaami tebamanyi abawala bwe babonaabona. Ekisooka lebba erumanyo bannange, baganda baffe ab'obulenzi mutusaasire kuba temumanyi bikola ki bifaayo eyo. Ekyokulala, abavubuka abeegaana abaana, nze kyemmanyi oluusi bagamba nti omwana si uki, omwana si buwe, naye nga kyembasaba oba ozadde mu muwala nga tomwekakasizza aleast twala obuvunaanyizibwa okole DNA. Oba tolina ssente aleast oyite mu beekika bakusondereko, bakusonde oba mutwalo tosobola kubulwa mutwalo akola ki 5 ogenda otwale mu DNA, omwana mu DNA bamukebera okakase kokubanga abaana abawala abasinga bazaala mu basajja be bamanyi n'abalenzi ne bakola ki n'ababeegaana, which is not a good act. So nkoowola abavubuka monna gye muli n'abasajja bazaala mu baana abatanakwetuuka baba beetuuse babayambe kokubanga si byangu. Obeerawo omwana n'alwala, bukaseera omwana n'akulwalirira, buli myezi 2 omwana n'alwala ssenyiga, bifuba, musujja, typhoid. Tuli mbulumi bw'amaanyi. Ffe abaana b'obuwala nkubiriza abaami abali eyo bafeeyo babasaasire kokubanga leero omwana alwadde sigaba nti agenda kumala mwaka mulamba nga talwadde kubanga abaana bato mubamanyi babukaseera bebeera balwala n'omulabirira ekyenkanawa era still tasobola bula afuna akasenyiga kubanga babeera bazanya ne abaana they play together. So nkubiriza abaami balekerawo ogwo omuze, oba tozaale mwana wa muntu muleke. Kati ogambye nti nno wagira nga mama amaze okufa n'ogendako mu kyalo n'obeerako ne ba anti bo. Anti wo ba anti bo? Anti wange ali omu kuba yali sistange omama wange nali mmanyi bwe yakulatulaga kuba be baali close nnyo ekiri awo. Naye nga yekiraka kye yali ayagala mbeere mu kyalo gye mba mbeere obulamu bwange bwonna. Ate nga kuba singa mu obudde navaayo kuba waliwo omukazi yali ansuubiza okunfunyanda nga muntu biki ebyo antwale ebweru ngende nkole. Agambye n'okungamba agenda kunkumira omwana wange. Kati obwo obudde bwennyini bwe yaŋŋambyemu n'aŋŋamba mbu kugenda kuzungira bweru obonebonereyo ofunireyo ebizibu okomye wano okuzungireko mbu ofunye ebizibu. N'agaana n'aŋŋamba genda mu kyalo okuuma ennyumba kuba abadde agibeeramu anko waffe yali aguze eyiye ng'agenda kuvaawo. Ne ŋŋendayo ne mbeerayo. Covid yagira ne muwala we najja nansangayo naye kati nze kibbe nawula boogera Nabbosa abanga ayagala kudda Kampala kuzunga biki ebyo ayagala kuddamu kuzaala baana
mbakuddamu kutubonyaabonya kulabirira mbuto ze tadda Kampala agenda beera mu kyalo paka lwendingamba nti oba aveeyo. Awo saabagamba we nakiwulira kuba nalindako niwayitawo ennaku ziizo. Awo nendoka ngamba oyo kazini wange muwala we namugamba nze nagenda Kampala kanyalakani kagenda kukola. Kati jeso okwogera ekyo ekigambo kye kyakujjayo mu kyalo kuba kati mu kyalo ongambye wano oluusi osula nanjala tofuna kyakulya. Mu kyalo bali okujjako ekyo kyokka waliwo engeri ndala gye baali bakuyisaamu embi. Waliwo n'ebigambo ebirala kazini wange byayogera kuba yanangira nangamba eri si waffe kubanga ennyumba gye batubeeramu yali ya mami we gye bazika mami wange. Yangamba eno si wammwe just otuddeyo obutuuzi okumiddewo kabinako biki ebyo. Nangamba eno si wammwe ojja tuuka ekiseera ng'olina okudda ewammwe nga n'oba tugeze ng'omwana akwaseko ku kintu ng'amulangira nempulira nga mbikooye. Byebyo byokka naye ng'emmere baali bakuwa okulya okusula wali osula bulungi. Emmere yaliyo naye ekyensula kyo tekyali kirungi badde okusula kuba empapaliso gyaliyo naye nga banfunira akakutiya nga buno bwa sukaali buno bunene nentekamu ebintu ng'omwana wange weeyebaka then nga nze njala wansi omukeeka naye nga ekyokwebika kyo nali nyina. Omulabi waffe omulungi wa STV webale kwekuumirako webale kubeerako yeye emboozi ebadde ya mwana muwala Nabbosa ng'atubuulira obulamu bwayiseemu kusoomoozebwa ki kwayiseemu ye ng'omwana omuwala. Kati omulabi waffe omulungi ali eyo wa STV woba osobola okuyamba Nabbosa osobola otukubirako ku namba eri awo wansi n'osindikawo obubaka bwo kyonna ky'oba ofunye ne tusobola omuyamba naye n'abeera mu bulamu obweyagaza nga bw'atugambye nti embeera gy'alimu awulira agikooye ategedde abamwagala n'abatamwagala ategedde abamubeereddewo n'abatamubeereddewo ategedde nti nno obulamu bw'obuzanyisa bukaluba oluusi. Kati akusuubiza nti nno bw'oba ovuddeyo bambi n'omuyamba naye ajja kubaako kye yeekolera ng'omwana omuwala asobole okwebeereramu kuba byayiseemu abiyiseemu byalabye abirabye akitegedde nti nno kintu kyakwebeereramu ggwe ng'omuntu. Weebale kubeerako weebale kulaba but before nga sinaba kubeerekereza kansharingeko nammwe kino. Omuzungu still agamba nti nno our time is not God's time. Kati omulabi waffe ali eyo omulungi nga tetunaba kutuukako omwana omuwala most especially kuba this program is mainly for girls. Omwana omuwala tofaayo teweeraliikirira bw'oba oyita mu mbeera embi obudde bwo osanga tebunnatuuka Katonda bw'akutegekedde. Mbadde omuweerezaawo Nakabanda Farida mweraba tulabagane olwa Sande oluddako.